butereevu ku mukutu gwa 17 palifemu ekkula ery'omuntu wa bulijjo yonna gy'osinziira okutulaba weebale kulabika nti weekuumira ku kkula ery'omuntu wa bulijjo. Agange nze omugabi Matobo Hood Munakyaddondo okuweereza okuva ku Plot 6B Bakali Road wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Kituleese mukadde kano kugenda maaso n'okulabika nti tukutuusaako breaking news egenza okulabika nti etuuka mu ddakiika nga 30 emabega. Breaking news eno eva mu ggwanga lya Bungereza. Eggwanga lya Bungereza tukimanyi nti babadde bamaze ennaku 44 bukyanga Prime Minister waabwe Boris Johnson agenda maaso n'okulabika nti resigninga. Bavudde mu kuresigninga kwa Boris Johnson ne bafuna ekyekangaawo eky'okufa kwa Queen mu weeks ntono emabega. Kati amawulire agava mu ggwanga erya Bungereza, ladies and gentlemen, abagenda maaso n'okulabika nti mutugoberera ku YouTube channel Apart FM News, mwebale kulabika nti mutufuna, nammwe abayita ku Facebook mwebale kulabika nti mutugoberera. Amawulire ge tufuna okuva mu ggwanga erya Bungereza, Prime Minister waabwe omupya abadde yakamala ennaku 44 mu office y'eggwanga erya Bungereza. Akawungeeza akaleero avuddeyo unexpectedly nga tewali amusuubira, nga tewali amanyi nti asobola okuresigninga. Resigninze agambye sigenda kusobola kusaavinga mu gavumenti ya ggwanga lya Bungereza, sikyasobola kyenkozeeko kimala. Omukyalo ono ayimiridde mu maaso g'ekizimbe, bakulaga wayimiridde nga aliwo bw'omu ayimiridde ku ka podium kwabadde asinzira okwogera ebigambo bye ebimuviiriddeko okulabika nti alekulira. Tujjukira bulungi omukyalo ono amanyiddwa nga Liz Truss yajja mu office y'eggwanga erya Bungereza nga Prime Minister waabwe oluvannyuma lw'okugenda kwa Boris Johnson. Omukyalo ono y'omu ku bakyala abaali bakwano ba Boris Johnson abaamuyiirawo n'omubiri okufuuka Conservative Party leader, okulembera ekibiina ekya Conservative Party. Azaasavinga mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti z'aba Prime Minister abaasookawo mu ggwanga erya Bungereza. Yasavingako mu gavumenti eya David Cameron, n'asavinga mu gavumenti eya Theresa May. Jjukira Theresa May yavaayo n'alekulira nga Ssaabaminisita. Bungereza bwe yali eri mu nteekateeka eza Brexit okuva mu mukago ogwa European Union. Boris Johnson n'ajja era omukyalo ono n'asigala ng'asaavinga mu bifo ebyo. Ekifo kye yasaavingamu mu gavumenti ya Boris Johnson oluvannyuma lw'okumuwagira ennyo okwata office eyo yamufuula Foreign Secretary, okulabika nti ye ssaabawandiisi ow'eggwanga erya Bungereza ku nsonga z'amawanga amalala. Omukyalo ono Liz Truss abadde omubaka wa Parliament ow'amaanyi mu ggwanga erya Bungereza okumala ebbanga lya myaka nga 12 okuva mu mwaka ogwa 2010 paka we twogerera kati. Omukyalo ono abadde mubaka wa Parliament akiikira ekitundu ekya South West Norfolk oba Norfolk mu ggwanga erya Bungereza. Okuvaayo okulekulira ayina ensonga z'awadde n'agamba nalina bye nali nsuubira bye ŋŋenda okutereeza oluvannyuma lw'okugenda kwa Boris Johnson, nga mmanyi ŋŋenda kubaako bye nkyusa mu ggwanga lino erya Bungereza, naye ŋŋenza okulaba nga kiringa ekitajja kusoboka. Ninga atasobole kulabika nti nkyusa ebiseera eby'omu maaso eby'eggwanga erya Bungereza. Ladies and gentlemen, njagala nkuwa ennyukuta ku nnyukuta, kigambo ku kigambo mu speech y'omukyalo ono gy'agenze maaso n'okulabika nti awa wakati mu kulekulira kwe n'akuba bannansi ba Bungereza enkyukwe nga Queen yaakafa. Njagala onootinga kino nga sinnakuwa bigambo bye. Newankubadde alekulidde n'agamba sikyali Prime Minister wa ggwanga lya Bungereza, naye ate tateekwa kuresigninga kuleka office nga nkalu okutuuka nga Ssaabaminisita omujja alondeddwa. Agenda sigala mu office gy'abadde amazeemu ennaku 44 zokka. Kaakati njagala tufune nnyukuta ku nnyukuta, kigambo ku kigambo, ebigambo by'omukyalo ono Liz Truss agenze maaso n'okulabika nti alekulira n'ava mu office y'obwa Ssaabaminisita ow'eggwanga erya Bungereza. At a time of great economic and international instability, came into office at a time of great economic and international instability. Agamba bwe najjira mu office twali mu mbeera ey'ebyenfuna ebitagalatagala kw'ossa ne international instability, obutali butebenkevu mu nsi yonna. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Family ne businesses nga beeraliikirivu ku butya bwe bagenda okusasula ebisale.
ebibabanjibwa ebyenjawulo. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. Ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Ukraine, olutalo olutali mu mateeka Russia bwe yavaayo n'erumba eggwanga erya Ukraine byateeka ku bunkenke eggwanga lyaffe erya Bungereza. And our country has been held back for too long. Eggwanga lyaffe libadde liwagamidde emabega okumala ebbanga ddene, nalowooza nti ebyo byonna nja kujja mbikyuse mu ggwanga erya Bungereza. Low economic growth. I was elected by the Conservative Party. Nalondebwa okubeera akulembera ekibiina kya Conservative Party, era nalondebwa Conservative Party. With a mandate to change this. Ne mandate nga bampadde obuvunaanyizibwa bantaddemu obwesige okukyusa bino. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. Twalowooza nti ebyenfuna ebirungi okulaakulana kw'eggwanga erya Bungereza mu byenfuna bannansi ba Bungereza beeyagale byali bigenda kutuyamba nnyo oluvannyuma lwa Brexit okuva mu mukago ogwa European Union. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Bwe ntunudde mu mbeera eyo ne neekubamu ttooki n'endaba nga sijja kusobola kuderivalinga mandate eyagenda mu maaso n'okulabika nti empeebwa obuvunaanyizibwa obwampeebwa ekibiina ekya Conservative Party sijja kusobola kulabika nti ntuukiriza ebyo bye mwannondera okulabika nti ntuukiriza nga Prime Minister ow'eggwanga erya Bungereza era omukulembeze owa Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Era nga nnyimiridde mu maaso ga Ssaabasajja akulembera eggwanga erya Bungereza Kingi waffe omulungi nti sijja kusobola kweyongerayo era ndekulira ekifo ky'obwa Prime Minister ow'eggwanga erya Bungereza. Wakati mu ddoboozi erikankana Liz Truss ng'alekulira akawungeeza ak'olunaku olwaleero. Tugende mu maaso. This morning I met the chairman of the 1922 committee. Okumakya g'olunaku olwaleero nsisinkanye chairman owa 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. Era ne tukkaanya nti wagenda kubeerawo akalulu ak'okulonda omukulembeze omujja era nga kajja kubeera nti kakomekkerezebwa mu bbanga erya wiiki ejja. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability. Bino byonna bigenda kusobozesa okukuumira eggwanga erya Bungereza waggulu n'okulabika nti tukulaakulanya ebyenfuna byaffe ng'eggwanga erya Bungereza and national security. Kw'ossa n'ebyokwerinda eby'eggwanga erya Bungereza, national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Nja kusigala nga nze Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza okutuusa nga anzirira mu bigere alondeddwa. Nkaddamu. Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Nja kusigala nga nze Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza okutuusa nga successor anzirira mu bigere alondeddwa ye mukyala Liz Truss alekulidde olunaku olwaleero. Kiki ekituuka ku baminisita ba Bungereza? Lwaki balekulira enkya n'eggulo? Theresa May yalekulira, Boris Johnson yalekulira, Liz Truss alekulidde mu bbanga lya nnaku 44 mu office. Kiki ekibasindiikiriza okuta entebe ennene mu ggwanga lya Bungereza? Part 2 nkomawo kanve mu bubaka buno tova kukula eri omuntu wa bulijjo likinga sharinga yitaba nno ngenda kubuulira lwaki ba Prime Minister ba Bungereza balekulira. Boris Johnson lwaki yalekulira? Tujjukira bwe yabeera ku birthday mu COVID-19 neyeetonda. Tujjukira bwe yalonda omusajja omutamiivu omuzzi w'emisango okubeera deputy owa Conservative Party mu Parliament y'eggwanga erya Bungereza. Bamwogerera bingi Boris Johnson. Olutalo lwa Ukraine lwamusangawo yayogera bingi beeramu ku bawaga Ukraine tetugenda kuyamba n'alekulira n'agireka mu nnyanga nga tagiyambye. Ono najja ng'amanyi agenda kubitereeza. Mu byayogedde bimuleetedde okulekulira lwe lutalo lwa Ukraine olugenda mu maaso yalowooza nti anaabikyusa. Ebyenfuna by'eggwanga erya Bungereza yalowooza nti agenda kubikyusa. Avuddeyo ne yeetondera kabaka ow'eggwanga erya Bungereza n'amugamba Ssaabasajja sigenda kusobola kusigala nga nsavinga nga Prime Minister naye office ngenda kugibeeramu okutuuka
nga nzirira mu bigere alondeddwa omukyala Liz Truss akitadde yeegase ku banne abazze balekulira nga ba Prime Minister aba Bungereza. 17 Pali FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo, nze Omugabi Matobo Hood mu Nakyaddondo.